Babbi Itungo Kyagulanyi nti yafulumye mu ggwanga nakyo okimanyiiko oba kama wange amatongole gajja kujja amatongole gajja kujja bajigabawa kati nnyo weyitiriza anti family eyo gwogimanyi ennyo ngimanyi yesebo ngimanyi ate oli mukwano gwa family eyo yesebo era ngambye nemuga nti nze ne bwe mba nakyenjagala ku family eyo mukibi gwe n'okukyebuuzaako si Babbi yekka kobeere radio presenter kobeere foot soldier kobeera lwowuya nti olina emirembe fuluma naye kikulu kati ate nze mba mpeddeyo otya naguze enkoko ze n'amatooke kati mba ngenda bikola nti nze mbawagira baaliwawo nadda mbawagira 10 ku kinnawo bafulume eggwanga abantu bangi nnyo bakomawo n'abantu bangi nnyo bagenda kukomawo nga Museveni Mungu amutoonyezza. Uganda temuli mirembe. Uganda is bleeding. Ate tukiraga n'abazungu nti Uganda nfu era buli afuna waddukira agende. Esi Kyagulanyi yekka bw'owulira toli seeti mulidda tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Toyanziza nnyo toyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG agangenze Geoffrey Mayanja ndi wano ne New Isma Lubega ekibi byonako olwaleero musajja wa njawulo nnyo ayambadde ovulo emmyufu ebuzeeko obuuzi kigambo NUP kyekibuzeeko oba people power naye nga emmyufu yajambadde ovulo gwendi naye New Isma Lubega sebo nsanyusa okulaba mukama wange sebo nange nsanyusa okusanga sebo olunaku lwalo kyekikwambaziza ovulo kubanga nitakusanga mu bisaati waliwo ekisaati kyo kiri kyolina kimasavu ga mpuuta ekyengo waliwo ne saati ze ennungi ennyo zotera okukubamu leero lwaki oyambadde bwotyo kyanjawulo ky'olwaleero zino ovulo nina 5 omuntu omu nina 5 ninayo 2 ziriko nuupu 3 tekuli ate eno nnungi nnyo bino abasajja bye batuzoganya nyinza nogikola bwenti nenjambula bwenti negira mu birala nolaba nalugoye lulala bwe bakuba omuggo guyitamu teguyitamu guyitamu omuggo gwena gutayita guyitamu badde nti yo teyitamu muggo aguyitamu nenjambula ya zipu yonna nsobola nojambula nenkuyitako kwayo ojja buzizipu nezita kati bugende manju okola otya zipu zonna ozisumulula lumu emanju ekyo tukireke ekyo tukireke nenzisumulwa zonna ngogezi manju anti edda batugamba nga bazita muzungu takola ki kakati bw'ogisumula bw'osumula wano n'osumula ne wano kino kigwa mu maaso kino nekigwa emabega ng'oggyemu n'emikono kati tebikwekweya wansi tebikwekweya ya mulembe nnyo nno ssebo ya mitwalo 35 kati emboozi ya ovulo tugiveeko kasita otuse mu 35 kati nno tugireke His Excellency Bobby Kyagulanyi alina ovulo ya $2.5 yenzikiriza ekogalwa kuba ndi mulembe mubi nze tokkiriza 35 ge mangi ensebo ya 35 agawa aga Uganda enovulo gyendimu emitwalo 35,000 emitwalo 35 eno gyenina ovulo temuziza layisi ate oba ne bw'oba ogenze mu shawuli yaako abazitunda ng'ozaagala bano abazimbi abakola enguudo abakasasiro ovulo etandikira ku $7.8 ovulo za bbeeyi
Ovulo za bbeeyi kati eyamisa Kyagulanyi yesinga ebbeeyi mu Uganda. Ovulo za bbeeyi si bigoyegoye. Kobero oyagala ya makanika. Ya bbeeyi ovulo olugoye lwa bbeeyi. Waaye yo nja mulembe mbadde sigirabangako era nasokedde girabira ku ggwe. Kati gyobadde owakanye ssente eyo. Gyetegereze nga waliwo eyazikuwa oba ozikola nkole n'ogyegulira. Sebo nakola nkole nenzigula. Emitwalo 35. Mitwalo 35. Kumpi musala mulamba gwa mwezi mulamba n'okugula mu buguzi ovulo. Ogwo mbanguze gwa mujaasi. Musala gwa mujaasi. Omujaasi asookerwako. Musala gwe gwonna mbanguguze abafuna 33. Ate gwe oziyisizaamu n'ebiri. Mba mpisizaamu. Ate owa poliisi aba wansi wange nnyo. Owa poliisi afuna 25. Bako basajja baffe. Owa poliisi aba wansi wange nnyo. Kati tula tuwaye. Wotunako buleno. Ogiraba ndowooza. Njiraba. Ate ekola ne figa. Kati gwe omusajja figa ojagaza ki? Abakazi baakowa ebintu ebinene. Era togeza n'osukkawo awo. Nabo baagala bufotebo. N'abakazi baako busirimu ddadi. Exactly. Na mbambi nabo ekinene kimukkako ne kimusizaako ng'empologoma. Naye nze ndabyekaba nina mikwano gyange egiwerako nga bagamba bagala ku basajja balina ku nnyama. Omuntu azitowa. Omuntu tazitowa ng'afudde. Ate abagenda mwetikka. Gwe manyi olutalo lwabaako. Abakyala basisita baffe baagala nnyo omuntu nga nze sayizi yange. Simenya. Owaaye lwe wagenda okulaba okukyalira Babi Kyagulanyi Itungo watuukayo teyaliyo oba bakulemesa bulemesa okumulaba? Banemesa bulemesa saamanya byafa mu nnyumba. Saamanya oba yaliyo oba teyaliyo. Kakati bwe yafuna okusoomozebwa okwo n'agenda mu ddwaliro gy'abadde okuva olwo tetunangamu kulaba kamera yonna ekifaananyi kyonna kuva olwo bamuleta mu ddwaliro ensambya. Kakati waliwo amawulire njagadde nkwebuuzeeko ombuulire waliwo amawulire agatambula nti naye tekukuba yafulumye mu ggwanga. Nti yafulumye mu ggwanga. Babi tasobola kufuluma mu ggwanga. Njagadde mbuuze ggwe. Siri mwogezi w'amaka ga Kyagulanyi naye Babi tasobola kufuluma mu ggwanga. Oyidde tasobola. Tomanya ne tasobola. Wadde baamuyisa bubi. Ani gwe gonza okubirako ne tumubuuza. Ne tubuuza. Mukiibi. Mukiibi Hope. Kubanga wamunda nnyo mu famire eyo. Tumukubireko. Mukiibi. Tumukubireko. Mukubireko Mukiibi. Nenga Mukiibi 07014 3091. Esimu zikwata mutwe bwotyo mangu. Katumunoonye kubanga amawulire galaga nti Babi Kyagulanyi yafulumye. Sebo sibyoteyo mukama wange Sebo. Ntyo otyeyo. Je tuli Sebo. Ye tata. Kakati Sebo. Ye Sebo. Ndi wano ku interview. Sebo. Ndi ne Isima Lubega. Sebo. Angambye nti nkubire gwe ngero kakasa bobanga omanyi kukigenda mu maaso. Nga waliwo amawulire agalagawo nti Babi Itungo Kyagulanyi nti yafulumye mu ggwanga nakyo okimanyiiko oba? Kama wange. Amatongole gajja kujja. Amatongole gajja kujja bagigabawa. Nnyo weyitiriza. Sebo. Naye nga wulira nga mungawulira. Isoma yakunkubya. Ante Mukiibi. Amanye ebinja bibuuzibwa bingi. Anti famire eyo gw'ogimanye nnyo. Ngimanyi. Sebo ngimanyi. Ate oli mukwano gwa famire eyo. Sebo. Era ngambye ne muga nti nze ne bwe mba nakyenjagala ku famire eyo Mukiibi gwenna okukyebuuzaako naye nze sinakakasa nti Babi yafulumye. Bajja mbabuulira.
muli mukwatiremu tukwatiremu embeera ya bwerinde muganda wange ne batufunire n'omwogezi w'amaka ga pulezidenti kikwata kubba mukama wange bakiwulidde kasayogera batufunire omwogezi w'amaka ga pulezidenti nga bwekibawo bajja kwogera embeera ekyali bingi bikyayogerwa bajja kwogera bo nyini bajja kwogera watoke batasa obulamu bwabwe ebitako tunabiyiya taata kale ssebo kale toyanza nnyo ssebo toyanzeege amini nene naye kati okusinzira ku yenga bw'ayogedde gw'otegedde ki ayinza okuba yafulumye amukibi alina kayogeddemu ako bajja kwogera ebitongole kubanga tubeera awo ne tulaba kati kanku ekyokulabirako ekyobwakabaka bwa Buganda oba Emmengo tebagenda bagamba nti nno tufiiriddwa mpakyakulabirako tufiiriddwa omutaka gundi afudde naye ebitongole ebikwata ku ebyo tubirinde kanega nti ebitongole bijja kufuluma katubirinde naye kikulu kati ate nze mba mpeddeyo otya naguze enkoko ze n'amatooke kati mba ngenda bikola nti bwe biba nga bituufu tubisale tubirye nja bitwala ewaka wasigala abakuuma ennyumba ennyumba tosoba naye toli muntu n'omu wali basirikale mpozi bonaabiwa nga mbebaza ki okukuumawo ani abatuma okukuumawo mukama waabwe CDF agenda abawo ebibi nze sijja bibawo tewali musirikale gojja kukombya ku ttooke na nkoko era linabireetera Simon era bwe binanyema mpozi nabireetera ggwe ne kuno we nja okufiira nja biyingiza abasajja abo bakambwe abo tobazanyirako babayisima olunatuuka fazali n'akasuka enkoko mu kikomera ettooke lyerina nema ate bwe banaakukkiriza ate gwe mpita fala olunatuuka nga nkasuka enkoko mu kikomera enkoko genda kayuga nkanyugi pozi ettooke lyerina nema nenja kujja n'enkoko ssatu neno ssatu nzikasuke mukikomera ogenda obabuuza nti musibye mutya njagakola ng'enkoko ziri mu kikomera olidde ze enkoko nja zikasukayo naye nga si byangu bw'abanga babi first lady naye yafulumye ati mbeera ya bunkenke naye bateekwa kufuluma nze mbawagira bafulume gavumenti yonna nga munaagijjako muteekwa ne mugiviira ne Museveni wano yali ali bubi naddukira Sudan ne Kenya ne Tanzania yasooka giviira nze mbawagira baaliwawo nadda mbawagira 10 ku kinnawo bafulume eggwanga abantu bangi nnyo bakomawo n'abantu bangi nnyo bagenda kukomawo nga Museveni Mungu amutoonyezza bawonya buwonya ate kati Katonda alina tuwonya mwami Museveni era abantu bwe balaba nga Katonda tuwonyezza mwami Museveni abantu bagenda kudda mu Uganda temuli mirembe Uganda is bleeding ate tukiraga n'abazungu nti Uganda nfu era buli afuna waddukira agende si Kyagulanyi yekka bw'owulira toli seeti mulidda mufulume eggwanga mugende kasita owulira nti toli safe fuluma si babi yekka kobeere radio presenter kobeere futu soja kobeera lwowulira nti owulina emirembe fuluma fuluma ebisigadde obirabe luvannyuma ensi yonna tekiri mu Uganda yonna abantu bonna bakomawo nga gavumenti bagivuunise Mungu bw'alituwonya Museveni kati liŋŋaŋŋaze kye nagambye sigenda kuddamu kulonda wadde kuwagira muntu yenna nti mugende mulonde wadde kunga bantu nga byamukama ne munne tebamaze kufa
baba isi Matereza nga gamba nga bakyali mu bukulembeze kubanga abantu olyaso okuvaako naga nawummula naye bukulembeze nebusenga bugenda mu maaso kati ganti sigenda kuddayo kulonda, sigenda kuddayo kuwagira muntu yenna, sigenda kuddayo kwetaba mu byakulonda mu Uganda nga byamukama ne munne tebamaze kufa. Kufa kinene nze ati nkugambye kufa kisazeemu. Kati gwe were ekikyo nze kiri kibadde kyange, kati gwe ekikyo ogamba ki? nga olimi lwalukozesa olutuufu sigenda kuddamu kuwagira muntu kwona kulonda okutuusa nga bavudde mu bukulembeze. Ate bagenda buvaamu, abo tebagenda buvaamu bwabwe babugula. Kati tulaba nti mbaweewe abo bagenda buvaamu. Kati olabe ekyakoleddwa Wakiso. Wakiso bayisizaamu abantu 3 bokka abeNUP 3 bokka ne badidde abantu obwedda abasemba obusembi obwedda buli asemba gwe balangirira. Luli tubadde tugamba abantu baffe bagende mu byobufuzi bafune emirimu, bafune okumanyika, ne katutya n'ebyobufuzi byogendamu. Era tugenda kukunga abantu obutadde okulonda kwonna mu ggwanga. Awo kunaba kufa nawe nja okufiira. Saagala kudde omuntu kuyingira mu Museveni tumuleke akole byayagala, akole buli fujjo, akole obutemu bwe, akole buli kimu ekiseera kijja kutuuka. Era mbalayiridde ne baga sigenda kuddamu nti 231 nenkunga omuntu nti jangu ku kifo bwe kiti oba ndi mu byafuzi anti abantu okulonda ddembe lyabwe nenze Isima Lubega demokrasiya bwalagira abantu balina okulonda. Isima Lubega bwe naba ndi mulamu sigenda kudde okwetaba mu byabufuzi bya Uganda byonna nga byamukama ne munne bakyali balamu. Byamukama ne munne bakyali balamu sigenda kudde okwetaba mu byabufuzi byonna. Era nze byabufuzi byakomye. Tuli bulungi guno omusana tegutuyiseemu nnyo kale togenda kuddamu kukunga abantu kulonda naye togenda kuddamu kulonda. Sigenda kuddamu naye okulonda dembe lya buntu dembe lya muntu gavumenti ekiragira n'ensi yonna mu nkola ya demokrasiya abantu baba balina okulonda. Wabula nze kyendowooza nti issue yalibadde kutereeza nga bw'olaba mwami Mpuuga Honorable Mpuuga byajja n'agamba titutaga okuteekawo ennongoosereza mu by'okulonda naye bitereezebwe naye abantu basigale nga balonda nga bwe bazze balonda abakulembeze baabwe. Kubanga jjukira nti mu kulonda n'okubadde nti waliwo bingi nnyo nga bwe tugamba nti ebitalabise bulungi naye era abakulembeze bangi abazze. Kansoke nkubuulire gavumenti eno yagobako nakigambako mu pulogulaamu yo. Nze natandika P1 Kibibi Yumeeya twasanga omuvubuka nga bamuyita Sematiko ali mu P4 nekisoma P1 baaba mu P4 ne tumusanga ne tugenda ku P7 ali mu P4 ne tugenda mu O-level ali mu P4 bannaffe abanye bagenda mu TTC ali mu P4 ne bakomawo ne bamusomesa ali mu P4. Sematiko yasoma P4 emyaka 35 nga abajja be bamulekamu mu kibiina mu P4 paka abeewabwe essomero bwe lyamugoba emuga tweyanzizza school fees nga yasooka n'okusasula nga school fees essomero liziridde ebbanga lyonna. Tweyanzizza school fees, tweyanzizza requirements, tweyanzizza buli kimu ne Sematiko genda essomero lye lyamugoba. Ewaabwe baali basomesa nga bamanyi ndowooza buli mwaka ajja kola to improvement. N'alemwa nga abazadde basasula ssente nga bagatuka tusasule oba oli awo ajja kutegeera agende mu kiraasi endala. Sematiko yasoma P4 Kibibi Yumeeya ab'Ekibibi mukimanyi paka essomero bwe lyagoba Sematiko yekka
kati ne bamugamba tukukooye okusigala mu kibira wadde musasula school fees ng'ate ku lupapula yasooka okusasula fees ewaabwe baali bagagga ng'ate basomesa nga bamanyi omuntu ajja kukeera enkya ategeere naye kati ne gavumenti eno yagubanga sematiko tovudola nze nagambye sidda mu byabufuzi byonna byabakama nga tafudde ne munne ekyo njagala okole bwoti tugambe kuwummula kuwummula njagala kufa awo bwe balifa era bwe mundabanga mu byobufuzi nga tebafudde mumanya nga ndeka ekikyamu ku mutwe sisobola ate nze nkuuma nnyo legasi kyeki omukululo nkuuma nnyo legasi nkuuma nnyo omukululo simala gazunga simala gakola kutya kyova ne mu bibiina by'obufuzi wadde sikyalina kibiina nenkyagaanyi okuyingira ebirala kuba ensi yonna yantegeera ndi mu FDC wadde FDC nagano gigendamu nenkyali mu bbanga awo nsuubira kwesoga nuupu nenkyagyetegereza nga sematiko okuba ovula emyufu yo gyambala wadde tonagyesoga njambala nkugenda n'unifomu zaabwe 5 nina 2 eziriko ebigambo bya nuupu nina 3 ezitaliiko era mbaagala nnyo nze ne nuupu tuli tuti kakati omugezi wa poliisi Lushoke Kituma enkyalunaku lwaleero yavuddeyo ku Monday press conference gye etuuzibwa y'ebyokwerinda ne bagamba nti tebagenda kuva mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tebawere na bbanga ggere ddi lwe banaavaawo nga bagamba nti ku lw'ebyokwerinda nga bagamba waliwo obutali butebenkevu na biki byonna nga bagamba kyekibasibyewo era ne bagamba nti omukulu talina musango gwonna gwe bamuvunaana nti era bw'anaaba nagwo ne bw'anaaba ng'akomyewo bajja kumuyita oba okumukwata n'ebirala ebifaananako bwe bityo kati Lushoke nze mumanyi mbadde naye mwe temumanyi banga ki mbadde n'emyaka nga 10 ng'omulengera ali mu buweereza nga ndi ne Lushoke nga mukwano gwange nnyo mbadde ne Lushoke emyaka nga 10 emabega Lushoke namulabira ku mulembe gwa Kayihura yajja nga amukwatira nsawo nga Lushoke yakwatira Kayihura ensawo ngera ne bwoba olina kyogamba ne bwoba olese lugambo ng'olugamba Lushoke n'alugamba Kayihura ne bwoba olina sente z'oyagala ozijja ku Lushoke n'olugaba Kayihura kati Kayihura n'amuwa obwa DPC kode Kampala bw'amuggyaawo n'amuwa obwa DPC Wakiso bw'amuggyaawo ne bamuleeta mu KCCA nga yakulira enforcement bw'abadde mu KCCA yakozeemu emyaka 5 ne bamugoba nadda Katebe from Katebe oyo mwogezi wa poliisi kati Lushoke gwe mmanyi nze Lushoke ne bwaŋŋamba nti nkya kusiiba nsigala ndya ne bwe kiba kituufu ng'osigala okuba ggosolyo era Lushoke nanga nti enkya banna omwezi gulabise nga Lushoke yakiŋŋambye nsigala ndya manya tegunaakulabika Lushoke tagiikako adeefu twemanyi face ku face ate tobaddeko ab'omukwano era Lushoke abakuba musiraamu ne tubeera mu sola yali genza oga nti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu nga nze sola nagidduseemu dda omuntu akulimbira ku nsi n'owa Katonda akulimbirayo abakola mulimu gwe Lushoke alimba nze ge mbadde ne Lushoke emyaka 10 oba ebigambo by'abantu bye babitwala obulala Lushoke ebigambo bye byayogera because nze nsobola okujja wano nenjogera naye nga olw'okuba nti nno tokkiriziganya nabyo gwe nokitola nti nnimba anti nkugambiza Lushoke mbadde naye okusuka emyaka 10 emeka 15 nga ndi ne Lushoke mbadde ne Lushoke era Lushoke amanyi face ku face era twemanyi era Lushoke ne bwenjagala omusanga enagulu ne mukuba olwi tasobola kunziriza akugalira bugalizi tanzigalira era muga tuyingiramu babiri ate mmanyi era nankwata muga tulingirayo babiri kwa amanyi kyensobola ne kisobola
kati Lusoke gungambadde naye twemanyi manyi obulimba bwe kuge Lusoke katulaba nti abasamu tunatera okusiiba Lusoke tasoba kuŋŋa nti omwezi gulabise nti enkya kusiiba n'ensiiba nsigala ndya osigala okuba eggoso Lusoke Mubajje Enanga olidde abo balimba bazibu abo balimba babayita Ssaabalimbi. Bobi Wine yazza musango ki ogwo abasikale gubabeeza mu maka ge ebbanga lino lyonna newankubadde taliiyo yazzayo musango ki gavumenti yazza musango ki kuvuganya gavumenti. Bobi Wine yakola bubi nnyo okuvuganya gavumenti kyekimuvunaanya era gavumenti Bobi Wine yakola bubi nnyo okuvuganya gavumenti gwe musango yazza. Eno gavumenti munne ekoze ekyafaayo nalabye ne Sheikh Kiti akyogerako. Sheikh Kiti yagambye ku nsi abadde amanyi nti abadde tamanyi nti okuwangula kulala n'okulangirira kulala. Gavumenti yaleese emirambo gy'abakansala nga basembye bafunye buna abantu gyabadde mirambo yaleese emirambo gya movement egisembye nga kati omuntu anakolera nki ekintu anakolera nki abantu nga nabo basembye kati yaleese nti n'okulonda tekyakwetaaga. Ffe bwe tugamba abantu nga batuga tetwagala gavumenti eno nabagamba teri Obote kyeyakolako Museveni kyatajja kukolako ate Museveni yasinze nawo teri Obote kyeyakolako Museveni kyatajja kukolako. Okwata abakazi babakutte abaana ba Nuupu babakwata babalepinga mukyala Kyagulanyi bamwambula paka ku mpale ya munda olidde abaana ba Nuupu babebaseeko gavumenti okwata abakazi bakutte etemudde waliwo ebikola ebikolebwa nga muntu yakikoze katugeze kati nga bwe ndi ku rediyo omanyi oluyi bwe luluma ndumanyi bulungi nnyo bwe luluma newala kuba nyinza oddukkuba kati ng'olwokubira kyone ng'olunkubira kiba bayisemu anti nze nkubuulira nze oge teriyo Obote kati Museveni asigaza ekintu eki kyakwekuba ku ssente kyokka mu kirinde kyakwekuba ku ssente wa Museveni yajja avumirira abantu ogula nti ekitanda ebweru n'ogula ekitanda mu Germany nga kaleero ebiri n'agenda n'akigulako kaleero kati akyasobola okuddayo ogula ekitanda kaleero yakigulako kaleero mu 87 n'akitwala n'avumira ogula nti ekitanda nga notukirina yajja avumirira n'aga omuntu abeera nkya n'olusegere lw'emmotoka nga emmotoka zaagala 3 nya 5 emmotoka tezina kuba convoy nga mpitirivu. Museveni basiba emmotoka ne bagisiba ne batandika omusiba emmotoka neva mu paaka netuuka ekibibi nga lubagita. Naye bapulezidenti bonna babeera n'obukuumi bw'ogenda mu Kenya omukulu obukuumi abulina bw'ogenda Tanzania Suluhu obukuumi abulina bw'otugenda mawanga g'e Bulaaya g'abazungu mu Amerika Donald Trump obukuumi aba nabo bw'ekika ekya waggulu tetuganda bukuumi bwe naye agire afe ku bantu bajjamu ssente. Museveni azunga ku ssaawa 3 ne basiba oluguudo ku ssaawa 8 ne baluddamu ku 10 ne baluddamu ku 4 ne baluddamu ku 6 ne baluddamu tebatatuulako wamu aba akola mirimu gya ggwanga ani agimutuma akola mirimu gya ggwanga ani agimutuma omusajja azunga omuntu kyatatuulako wamu akola mirimu gya ggwanga ani agimutuma eggwanga liri gimutuma. Museveni bw'oba oyaga tulumya abantu b'ennansana nabeeyo kola oluguudo nga luyita waggulu lulwo ssente weeziri obusobozi obulina abachina tebalina kye batasobola kukola
abalasha tebalina kye batasobola kukola. Kola oluguudo nga luva mu State House lugwe Busega nga luyita waggulu nga lulu lwokka baluyita presidential road. Ne Museveni akunyiira ebwayise. batusibaka baidera nduza twali fena wamma bwe twatugende waona liberi ne batusiba sawa kumpi bisawa 2 nga tuli awo kyokka nga titwagenda okujja nga oludde basibye dda ng'abantu bali awo tebavaawo. Kola oluguudo luve ku kitanda kyo lugire ddala ku kitanda mu kisenge nga lugwe Busega teri ajja kugaana. Kyovudde olaba nti weetadde ku buwanguzi nti wawangudde ng'abantu bonna bali mu kiyongobero. Embuzi ziri mu biyongobero, emiti gyonna tegiganye okwewuuba, buli kimu tekitambula. Abantu bwe bunyiivu bwonna gwoza abantu tebakwagala ne byobakola. Abantu tebakyalasa mu kisenge. Byobakola. Omusajja azunga oba nze ngamba n'emmotoka olumu ziba nkalu nga taliimu. Gwe ne balusiba ku 3 ne baluddamu ku 6 ne baluddamu ku 9 ne baluddamu ku 11 ne balusiba olaba balusiba ne ku 6 ogw'ekiro. Ku 6 ogw'ekiro basiba oluguudo n'obuuza 6 ogw'ekiro avaawa mu State House ngadda mu State House y'amakaaga agabeerako ddi anti anza okuba Nakasero mu State House ng'agenda Ntebe kwebaka. Naye azunga nnyo akendeze ku nzunga aba akola mirimu gyawa. Emyaka egiwedde 5 akoleddeyo ki? abayisu bazeevaako mpaayo emyaka 5 egiwedde akoleddeyo ki? akoze Salama Road. Olidde enguudo za Mwai Museveni ziwangala emyaka 3. Akoze Salama Road nakola newa wano ensambya ku bitaala flyover yeya. Teri gavumenti yalemwa kukola nguudo nga ya Mwami Museveni. Teri gavumenti yalemwa kukola nguudo. Gwakimanyi nti enguudo ez'ettaka zesinga obungi mu Kampala gwe badde okozeko ku surveyo. Zo nyingi ez'ettaka. Zo nyingi. Enguudo ez'ettaka mpitirivu. Tuli ku Muzuuli. Enguudo ez'ettaka mpitirivu. Ne mu nsi eyakola myaka 4 oluguudo lw'ettaka singa lweta n'omwana naga what is this? Ng'omwana abuuza ng'agamba ettaka livuddewa ng'alinga ng'avudde Bulaaya. Kinnuma nnyo okuvayo kakati nga bwennyambadde bwenti. Oyambadde engato eyitukula bulungi, empale yenyirira bulungi, esati yenyirira bulungi, n'otula ku booda, n'otambula okuva ewaka, n'oyita ennateete n'ogenda Busega n'odda, nga wonna otunula nga avukuba obudongo. Kati nze mbadde Kitende. Bwe nvudde Kitende ne nkwata oluguudo olugwe Nakawuka. N'emmotoka yange wenjogerera eyagala emitwalo 2 okunaaba okutukula. N'emyaka 4 ng'ate ye abantu bazimbye obajjako ssente z'okuzimba. Obajjako ssente za property rent, obajjako license. Taba Dr. Mulindwa yakola oluguudo n'akola clearance paka ku ssomero lye. Mulindwa yagakola ng'omu. N'akola clearance okuva Ekitende paka ku masomero ge. Nze mbuuza n'abantu abawagira Museveni. Nze simanyi ntegeera liwe bategeera okuggyako abagagga. Kati Hamu bw'awagira Museveni aba mutuufu because akuuma gains. Protecting gains. Kati Kansibambi naye yibula bwabwe. Yibula okuwagira Museveni. Yibula okuwagira Museveni. Ate yibula gwe todde ono wadde wampadde emitwalo 5 naye todde ono nsala mu maaso. Sebo ne musanze guno nampe. Omuvudde mu yibula. Kati yibula Museveni yanga tannazimpa. Yampadde emitwalo 5 yangulidde amafuta eggulo.
Tanampa sente zange. Yampadde emitwalo 5. Wayansanze emmotoka yange esise. Emmotoka zisika ku makubo. Ale nga fe twamuterawo embeera ennungi. Yampadde emitwalo 5, yampadde ekizike. Ninga fe twamuterawo embeera ennungi naye yeebuzaabuza tannampa. Kati abantu nze hamu bw'ova n'owagira Museveni nkukkiririzaamu you are protecting the gains. Nsibambi wadde wakoze ekyobusiru bulijjo obega banno owulire n'ensibambi mugagga. Nsibambi aprotecting lwakubanze mbadde muti namukyayeko kimu ku kasajja kannanfuusi. Naye bagamba nti okusinza ku kye yakoze Nsibambi ekyokutema emiti gy'amasannyalaze na byonna bye yakoze simanyi ekyuma ky'emmwanyi simanyi n'akijja simanyi n'akitwala wa na biki byonna baga nti musajja mugagga naye omutima gwe munaku kusinziira ku bye yakoze kubanga ebintu abikoze ali mu paalamenti abantu gye bamusindika era ekyamutwazayo bantu kubaweereza kubatuusaako obuweereza ng'obwo. Kabikoze tekali mu paalamenti. Ebikwata ali mu paalamenti ebyo. Naye omuntu ng'abantu bakwazika ku buyinza ne ku kitiibwa obalekera ebintu byakufa kuleka. Kati omanyi ki bw'abanga amasannyalaze gwe gatekeyo nga tanaba kujja mu paalamenti omanyi ki oba kyekyamwesa akala okujja mu paalamenti. Nakyo kiyinza okukola kiyinza okuba ekituufu n'ako akasajja nze nakakyayeko ekintu eki. Awo musajja akasajja akazise katono ako akasajja nakakyayo ekintu eki kabadde kambega okumala ebbanga lyonna. Kabadde kambega okumala ebbanga lyonna. Ako akasajja okumanya kazibu nnyo. Kati wagenze wa Museveni Nsibambi wagenze ku ddiiru ki? Museveni kojjaawo oba jjajjaawo? Ate n'alonda emirambo yagenze n'emirambo gye. Yagenze ne Latifu. Si mirambo. Kati Latifu muyita ki? Sebo musajja alimba ka paalamenti Honorable Mulamba. Honorable ki Mbega awedde emirimu? Mbega awedde emirimu. Abaana b'abantu babasibirwa abo Bansibambi Balatifu Bantege. Bebadde babega abaana beefuula aba opposition nga bali made in Museveni. Abo abantu babi bazibu. Era naye mukyawe nnyo Latifu. Mukyawe nnyo Latifu. Mukyawe nnyo Ntege. Yakyuva twebaza abantu b'Emakindye West. Yali nazireese ng'azimansa oba yakwata kyakuna esente. Oyo Ntege mubi nnyo. Sitaani ziri awo. Abo abasajja baludde nga bakolera Museveni. Basola wa Museveni, balya ku Museveni, babegera Museveni. Kati Kansibambi kaavuddeyo ke kalwadde. Ekyo bulwadde tukireke. Anti mulwadde wa sukaali. Naye obulwadde bwe tubuleke. Ne kanyiizizza nnyo. Nsibambi takyasobola kuwangala myaka wadde 5. Ku lwaki? Nsibambi omanyi bwafaanana. Gw'onyirira emirundi 10 ku Nsibambi. Anti abadde mulwadde. Gw'olaba alina ssente bwezityo zimulema. Onyirira emirundi 10 ku Nsibambi. Sikulimba. Wanyirira emirundi 10. Gwe onyirira emirundi 10 ku Nsibambi. Ne kajjudde ebikolimu ako akasajja. Gw'olaba kalina ssente empya n'enkadde kafaanana bwe katyo. Kansibambi kabi. Ajja kutereera. Takasobola kutereera ako akasajja. Kubanga kyemanya ali ku bujjanjabi. N'okuwumula yagambye agenda kuwumula stress za bantu ba constituency zonna ziteke ku bbali awummule. Kamaze kubega. Ate obwo obusajja tebulina nsonyi. Lishafu ejjanga 15 May. Ojja kulaba nga babuwadde obwa minisita. Awo Kansibambi. Ojja kulaba nga ka minisita Kalamba. Bane nakyayi akasajja ako. Nsibambi bw'onsanga nga neesega. Nsibambi bw'onsanga nga neesega. Nja kukubo. Simanyi we nkasangira ako akasajja. Wallahi ya Mungu nja kukakuba. Ababasa mwamwaga atunyige twenkane ki? Kali Nsibambi ng'omukubira ki? Kankwe hayato munafiki. Bane nja kusanga Kansibambi nja kagunda. Ate bajja kusiba. Nga bansiba nenga nkakubye. Okuba omuntu myezi 3. Nga bakuta. Nga bakuta. Myezi 3 gye bakusiba. Ekinene nnyo 6.
nja kuba akasajja ako bana akasajja ako katubeze ebbanga obusajja abaana b'abandi babasibye abaana b'abandi omukulu omu yavuddeyo n'agamba twakatta abaana 12 twakatta abaana 22 nga bwe buwayo information akakasajja kabi kansibambi bannaye kenkana ne sitaani obubi sitaani gw'omumanyi obubi bwe nenjawulo n'ensibambi sitaani mubi nnyo kisusiza sitaani mubi nnyo okusinga mubi nnyo benkana n'ensibambi ffe Katonda atugamba mu busiraamu ndisonyiwa omuntu yenna nga bwe ndibanjagadde naye sigenda kusonyiwa abantu aba babiri mugasseeko ekirala ne hayatu munafiki hayatu munafiki yate ye munanfuusi obwo busajja bunanfuusi kyovula bwasula ne banka z'abannaabwe banka ne ziggwawo obwo busajja buli made in Museveni bubadde bubegera gavumenti era bannaabe mawokota tweyanziza nnyo tweyanzeege mwatugobedde akasajja naye yagamba nti ekyalo ekyamututte omanyi Museveni ne banne nga babadde ku lukalala bagenze baagala kuteekawo enkola ya dialogue okukkaanya abaana bali makomera basumululwe obusajja bumanye bumanyiira mwabagudde abadibye baluzazi ate mumuteekawo kati abantu baali badde bakulembera ekintu ekyo bano abayiseemu neggwe luzazi wagudde gwe kenyinyi waganya okuteekawo enkolagana n'abantu ne gavumenti yakulemye mu bantu n'ogwa ate gwe osaba enkolagana ye mwe Museveni okyamusaba enkolagana jiju wali omusabi Mawu yagenda agamba tamala myezi 3 mu gavumenti ya Museveni nga tebatadde basibe bakatayaani kati ali myaka egi 3 bwali waliwo yalufuna n'azaala n'okuzaala Mawu yagenda yeewera ekintu tokolaganye mwa Museveni kutabaana obusajja bumbega bubi buzibu gwe kenyi kaganye okola dialogue ku bantu b'emawokota ng'obutwala mu State House abasiramu babasibye abasiramu babase ono ne Shehu Mulamba bamutira Nsangi Katereke bamukwata ne bamusiba empingu ku mikono ne bamusiba ne ku magulu ne bamukuba amasasi nga abaana be balaba wano bassa abaana e Butambala tovuga nekino ekidoli kyo nekivaayo ekiga nti Mwanga Kivumbi yabadde mubi Mwanga Kivumbi gwamusinzirwa ati yaleeta abaana kyova naga ekidoli kyekyo sikyagala gwokiwolereza aliwa kikwezi nagasagala kidoli ekyo gwowolereza ekisajja ekyo nagasagala sina bwe muwolerezaako kikwezi ekidoli ekyo kigamba Mwanga Kivumbi gwamusinga yakisa abaana Mwanga Kivumbi gwamusinga abaana bali balina kubatta lwate mwabatwala makomera ne bavunaanibwa ekyo ekidoli kikwezi kidoli gwe va ku baana b'e Butambala sife twagana okuwasa kyova kyali mu amaka ate nze nagasaga kidoli ekyo ngamba ekidoli oli kikwano kya kidoli zali mukwano gwange dda saagala kikwezi saagala kidoli ekyo kiri myaka 85 twali ba mukwano naye mukwano gwaggwawo ennaku zino olidde yalemedde mu bwavu buli avuma Bobi Wine gwaleeta buli akyaza Bobi Wine gwaleeta ate n'ekyo ekidoli kibi nnyo kyabeeranga ku super kyesimbayo eyo era kukaliza movement kye movement 00 ekyo ekidoli kya kwezi buli avuma Bobi Wine gwaleeta naddira kano ka Sewandagi tuludde nako mu byobufuzi by the way yankubiddeko jjo mami Sewandagi olunaku olwajjo sebo nga tuludde okuwuziganya nambuuzaako era nakutumira tantumira tekantumira anti omuntu okuba essimu mugambe taddeyo kuntumira omuntu okuba essimu mugambe taddeyo kuntumira mpulirizaako omuntu okuba essimu n'agamba nti bwana gundi ogamba otya mugyebaleko bitambula bulungi
Isima Lubega ali atya eyo mundabire kibashegeza nti omuntu oyo akulowoozaako omuntu okulowoozaako kibi tandowoozaako nze omuntu ayeegatta ku gavumenti etta abantu akakasajja kayivu tuludde nako mu byobufuzi nene kadda ku saidi enkyamu kasewandagi sewanda toddeyo kuntumira siri muganda wo toddeyo kuntumira sewandagi toddeyo kummanyiira ndeka toyagala akutumire sagala ntumire akakasajja kabi kazibu tudde nako mu byobufuzi ne kabi kazibu kasewandagi nako kasaana ntaana nolaba ku ntaana yaako bane tuwakayo tuli ku bulumi omusajja alese amatiri bibonega ennyumba teyagajja mu byabufuzi ennyumba ya Bobi Wine yagizimba ng'alinganga amanyi nti ali ba pulezidenti ennyumba eri myaka 2 n'eng'ogira ga bagizimbye eggulo wasanga wasula kati ne mukazi we yagenze ng'ako kasewanda gikaleeta obukooti obukadde gwani yagaa nti obukooti bukunyumira nnyo ate obwalayisi sewanda gyoludde mu byobufuzi notusobola nagula kooti erabikako nakoye sewanda gitaddeyo nantumira era nkyovula banze kampereza ne WhatsApp n'engano zibikkula kankubira n'enkazira sewanda gini bwe mbanga nfudde tojjanga akakasajja lumu nakatwalako nowa mulindwa mulindwa natuwa sente n'emipiira 12 dazini ddamba ate ne kampitamu nti kagamba mulindwa kamukole kotya kamuwenga pulani mulindwa nga akasajja kanjagaza ati gwe wakandeetedde bulijjo yampa pulani zange akasajja kabi nnyako kalinganga n'ekidoli ekirala batya kikifumboowa kibadde kivuma Kyagulanyi kyafunye obululu 36 kati ddeyo ovume Kyagulanyi obululu 36 abadde yesimbye okubwaki abadde kansala incumbent elusaze nekyafunye obululu 36 ate kirina ekizibu taata waakyo yajja nakyo mu bufumbo byenjogera si bibyo byange ulidde byenjogera si bibyo byange tata wa Kifumbo abayisima andeka onkuwo kyafaayo tata wa Kifumbowa yajja okufumbirwa omukazi najja ne Kifumbowa bino abaganda bimugamba nti mujja na nnyina ono mujja na kitaawe bino abaganda byebaga nti omujja na nnyina ono mujja na kitaawe Kachifumbowa tata wa Kifumbowa ajja okufumbirwa erusaze yajja ne Kifumbowa Kachifumbowa abadde akayanira ebintu era bamugobye mama wa Kifumbowa oyo ayawasa tata wa Kifumbowa abadde n'ettaka erusaze pitirivu balitunze omusiru abadde alikayanira ne bamugago wajja na kitaawo tata we yajja kufumbirwa mama waffe najja naawe era tebamuwadde kwadde n'akamu era ettaka eryo ne baliguze erusaze yonna olaba lavanda ndabawo libaddewo nga ku lavanda baliguze waliwo ne bamakanika Mwami Museveni yabawa ssente nabo baguzeewo ekibangirizo bamakanika be baguzeewo baguzeewo ne baguze ku bano president byasinkane kololo baguzeewo ssente zebabawa zebagulako awo ne banyina bamugobye ne bamuga taatawo yajja kufumbirwa maama waffe ekitegeeza ettaka libadde ddene nnyo libadde ddene naye nga taata we yafumbirwa mukazi yajja na mwana kati bano abaana be batunze abaana be batunze kati yabadde alikayanira ensi yonna fuka okubimanya nze bujjo mbadde mmanyi kitaata we oli omukyala yamuzaala taata wa Kifumbowa yajja okufumbirwa yajja n'omwana we olidde kati mwebiwooza omukazi yajja omwana mujja na nnyina ono yajja na kitaawe kati amaanyi gonna ali ku leediyo yasamira Kyagulanyi yagamba taatawo okufumbirwa omukazi gwali olabye omusajja afumbirwa ani mpozi taata wa Kifumbowa babiri bokka ate bonna basiru bagwagwo ne Kifumbowa ali kugundi ayasama so gwolaba taatawo ku myaka egyo Kifumbowa aweze emyaka 6 nze natidde
mbadde manyi nti abasajja okufumbirwa batandise mirembe gino abasajja bava ddanga bafumbirwa kuba taata wa kifumbo okujja okufumbirwa omukazi najja n'omwana naye amaanyi gonna sooka ogambe taatawo lwaki yajja okufumbirwa najja naawe saagala muntu amanyira Kyagulanyi njagala omuntu amanyira Kyagulanyi ng'wetengeredde ng'oyimiridde oyo Ssentamu Ssewandagi simanyi na mulimu gwakola simanyi na mulimu gwakola ebbanga lye mulabidde naffe tulina emirimu tuvuze ku takisi tuvuze ku special tukoze ku nviiri tulina emirimu amwe former taxi driver Kajansi stage n'Entebbe stage. You are a former border driver. Sizivuganga era sigenda zivuga sizivuganga ko era sigenda zivuga ne boda sigimanyi nze nvuze taxi ku Mengo Lubaga wali Kinyozi mbadde Kinyozi otembe yako so gukolangako nze kunsi nakakola emirimu ebiri kuvuga taxi na saloon kuvuga taxi na saloon sina mulimu mulala gwa kusatu gwenkozeko empozi nakolako ne mu kitongole gye mirimu esatu gyokka ne Ssewandagi ebbanga lye mulabidde simanyi mulimu gwakola ebiseera byonna ebyokumanyira Kyagulanyi nodda n'ekidoli kikwezi wulide nyonyo omulimu bw'oba oyagala Kyagulanyi akuwe ssente njazze mu kusabira yakuwe capital tweyanziza nnyo tweyanze kati ekyo ekidoli kikifumbowa taatawo n'akeera okufumbirwa nze naye manyi ki bakutandise ensangi zino negwe nobeera ne taatawo nga ye yafumbirwa omukazi bane katumalirize show katumalirize wano tweyanziza nnyo tweyanzeege baba Isima leero mukambwe nnyo saagala muntu kumanyira Kyagulanyi alinga nnumba saagala muntu kumanyira Kyagulanyi njagala omuntu amanyire Kyagulanyi nga olabikako ng'oyimiridde ne Ssentamu Ssewandagi mbadde naawe simanyi mulimu gwokola kifumbowa wayi taatawo yajja kufumbirwa wa mukazi nga naawe oyogera mu bantu nga taatawo yajja kufumbirwa na mukazi kati mukalu wafunye 3 tweyanziza nnyo tweyanzeege baba Isima gwe mbadde naye olunaku olwaleero abadde mukambwe nnyo leero katuve ku mpewo wano mukakkanye kubanga si byangu nnyo sibula kuba tulaba wamma mubeere bulungi ne ensibambi wonsanga neesega kasajja gwe n'enkwezo gwe kifumboowa sinze nagamba kitaawo okujja okufumbirwa omukazi mu Buganda omusajja tafumbirwa Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo sisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba